Sabusayi Mukama nyambe TikTok elemeko jako video yange eno. Lero nyomba nyo ne olayo sijja kuyomba kanjogere nga ndi mukakamu. Silver ejo twabadde ku live ne nkusaba mu mutima mulungi ne nkugamba mbadde nsaba wetondera abantu kye wakoze n'ogamba tosobola kwetonda. Ne nkugamba otetonde ebiddako tonoonya na buli muntu ali ku TikTok togamba Timo ayina empisa embi atuteekako embeera eno TikTok fenna etumala neemanya buli muntu agiddizaako omusango ojja kugusasulira ekyo nkikubuulira kati ngenze ndaba ono madamu wa Rufaayi ng'ogamba balista Timo nyonyo madamu wa Rufaayi n'okwogerako nkoze ensobi era ekyo nkyejjusa kati oli muntu gwe nnina kwogerako kozi tondabikira nga muntu ali ategeera bulungi ekyo nkikubuulira. Silver watugambye oli Sudan toli Sudan kati ngenze okukya olwaleero manyi woosula manyi wookolera manyi mukamaawo manyi byokola kale okuwulirako akatono kuba ekituufu kyo bagenda kukukwata ekyo kyobeerawo ng'okimanyi. Silver obeera mu Jomaayi okolera mu Jomaayi ennalumunye okola ku butcha otunda nnyama ya mbuzi na ya nte bino byenkugamba bya ddala otunda nnyama ya mbuzi na nte ate bakukozesa bukozesa naye bakasitoma abo b'osinga okuguza basawusi Sudaani basawusi Sudaani kati ate waliwo ansindikidde message omusawusi Sudaani simanyi oba mama ye musawusi Sudaani ye muna Uganda simanyi ng'egye yategedde Luganda kuba agamba ku live yabaddeko n'ebyagenze maaso yabitegedde n'agambye olw'okuba nti batyobodde ekitiibwa kyabwe ate nabo tebasobola kusirika bw'atyo bw'angambye ne screenshot ngenda gikuteerawo wano ogirabe owulya bulungi kati eby'omu Jomaayi obeera mu Jomaayi era ndowooza kiweemu akabanga katono nnyo bwe kati ojja kutegeera nti wakoze kibi temusobola kutandika kwezinira ku live ne tusirika ekyo nkikubuulya mujja ku TikTok muvume muyombe mukole kimwe we mule newe musukka waawo ekyo kikyamu eno Silver sula bulungi bw'onooba osuze mu nju oli omulalu weeri mawube gwe siina bigambo byo sorry siina bigambo byo